Embeera bwetyo bwebadde ku kakiiko k'ebyokulonda ng'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bazze okupiikinga nomination forms empapula ezirina okubeera nga ziteekebwako emikono egiwerera ddala 100 eky'abannayuganda ab'enjawulo abagenda okuba nga basemba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asaanidde okubeera presidential candidate mu kalulu ka 2026 ke tugenda mujjukira akakiiko kano ak'ebyokulonda kafulumya roadmap era nga roadmap eno abo abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga batandika dda okubeera nga bapiikinga nomination forms basobole okutalaaga eggwanga mu bbanga eritasukka mwezi gumu. Mu kutalaaga kuno balina okunoonya emikono egitasukka 100 oba egitakka wansi wa 100 abantu bano okuva mu districts eziwerera ddala nga 100 era ng'emikono gino balina okugikuŋŋaanya mu nnaku ezitasukka 30 babeere ng'empapula zino bazikomyawo eri akakiiko k'ebyokulonda kaverifayinge nti ddala abantu bano abataddeko emikono gyabwe bebo bennyini abagwanidde era batuufu. Emikono gino kitegeeza obwoteekako omukono gwo oba osemba omukandidate oyo nti agwanidde era omukkiriza kwegamba omusembye okubeera presidential candidate mu kalulu ke tugenda mu mwaka 2026 kakati abaakajjayo empapula nga balaga okwagala oba okwegwanyiza entebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga bawerera ddala era nga basukka ne mu 10 wabula nga ab'ensonga babadde tebannaba kubeera nga balabikako. Kakati wetwogerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform bano nno babadde bagenze ku kakiiko kano nga His Excellency taliiko era empapula baziggyeyo saawa ya kutalaaga ggwanga kusobola kukuŋŋaanya mikono egyo nga bwe njikugambye mu piriyodi etasukka nnaku 3. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akiikiriddwa Lina Zedriga ono nga deputy we ku nsonga eza Northern Uganda. Dr. Lina Zedriga kubaddeko Secretary General David Lewis Rubongoya ne kubeerako ne Leader of Opposition nga simulala Honorable Joel Ssennyonyi babadde batuuse bulungi nnyo era empapula bamaze okuba nga bazipiikinga. Kakati saawa eno ekisigalidde kya His Excellency ne ttiimu eno kubeera nga batalaaga district ezisukka mu 10 babeere nga bakuŋŋaanya emikono egikunukkiriza mu 100 egigenda okuba nga gisemba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvuganya mu kalulu ka 2026. Kakati embeera bwetyo bwebadde ku kakiiko k'ebyokulonda nga bw'ogenda okubiraba mu katambi njagala okutegeeza nti bino byawukanyemukko n'erya 2021 mu 2021 byali birala eggwanga lyali gavumenti ekyekwasa ensonga za COVID-19 lockdown ebirala bifaanana bwe bityo kati ku muno byonna bigenda kuba bitambula kyere bwaba abakulembeze b'ekibiina kya NUP nga bakutuuseeko okutako signature ku nomination forms zino baga bagenda ku district ezisukka mu 10 nga bakuŋŋaanya emikono egikunukkiriza 10 okuteekako signature yo oba osemba His Excellency okuba presidential candidate mu kalulu ke tugenda mu 2026. Era kimanyiddwa bulungi nnyo nti bakandidates bonna akakiiko k'ebyokulonda kaabawa amagezi nti singa ojjira ku kaadi ya kibiina osobola okusindika bw'obanga toliwo mbuutu osobola okusindika Secretary General w'ekibiina kya NUP nga n'ebimwogerako era n'empapula zo osobola okusindika omuntu yenna nga mukulembeze mu kibiina ekyo oba bajja kuba nnamino kyetuyita independent bakandida saabo ojjira muntu oba osobola okusindika muntu olina okumuwa empapula zonna ezigenda okubeera nga zikofaminga n'okubeera okumukakasa nti yoyo yennyini asiikibwa. Ajjukira akaseera kano oba moment eno mu 2021 nja kusaba osooka obeerera akatambi kano bwengenda okukabwa. Kakati wuliriza bino bye bibaddeyo era bye bigenze mu maaso ng'abakulu mu kibiina kya NUP bazze okupiikinga nomination forms wano wenjagala tutandikire era wenjagala olabire ebyo byennyini ebibadde ku kakiiko k'ebyokulonda nga bugenze mu maaso okubeera nga bapiikinga empapula ate oluvannyuma nzije mbeere nga kungayo. Hello. Where are you? How are you?
And receive our That's only for the forms, for the signatures, not the nomination form. Even the nomination form should come. Does it have something to say? Protest vote yatandikidde wano
Wakadomola mbiti. You're passing or you want to stand? You want to stand. Muri banje. Kirabika yeri baswaza nakijogera ko ne mwewoza benji yero naswaza ati yayiwozeza ko yandigambi yani fine kala Leo tumaliriza. Kale muri ready? Ati aniyegera Tugenda tandika ne ba mama then after we say something. Okay. Let's begin the other side. Tandikire eri tandika ne mama western. Mama oje wana wakati. Olaje jogo. Olaje jogo ya babu. Are we ready? Yes. People power. People power. Abanya-Uganda irizoba n'izoba ryo mutano ahabo ko batwijaha okwakira forms za president wito Murungi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ako nakabonero akari kwereka u protest vote itwogwe twagitandika ejiniyo sha so nimba kunga mwena akaruru tukaronde tukatere tukalinde tukabale tukabanje tukarwanirire nebyo bice mukama netukwasa process eji. We know we cannot do without you. Today is a special day. We are here to pick the nomination forms for our president Robert Kyagulanyi Ssentamu, and we are here to declare that the protest vote starts now. Colleagues, let's look for the votes. Let's vote in big numbers on that day, and let's protect vigilantly our votes. I know the process will end here, but it begins down in our communities. So let's every community be vigilant in protecting and guarding the votes. This time it's business, not as usual. Thank you so very much. We await you as we move the process together. Thanks. I am Commissioner Jacqueline Jole, the Deputy President in charge of Eastern Uganda for National Unity Platform. Thank you. Yes. People power. Today, the 18th of August, the year of our Lord 2025, we are here very successfully having picked the form for our president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, National Unity Platform Party President, the one leading, blazing the enigma that has set the protest vote. What do you do? Protest vote. Tumetoka tunaondoka leo. Nini watesi? Nini wote from border to border. This is the time to redeem ourselves. We practice. Women, children, elderly, the whole of Uganda, and we're going to demystify the lie, the Kotia side. No prison in Uganda, no. I'm speaking to you people. Karamoja. Yes, so now the whole of Northern region and beyond, and the women. Here we are with the forms, and we have begun the trail of reclaiming our dignity, humanity, identity, and the Uganda that we want, the new Uganda. Thank you so much. Let's go in this trail. We have put the first step. His wife, that you know, this thing is going to move. The wife was saying, you know, without allow.
But not difficult to say no. It will so when started, he said with this stop. So it is now time for us to prove that this thing has started. It is a locomotive. It is the umbrella. That is our sign, our symbol, and we are in it better. That's why today, as women of Northern Region, having endorsed our president, we are here in person. And before, I follow. Whatever you're doing, I follow there. Members of the press, we are really here today as we mark this protest vote. That is our strategy. And as many people, when we are telling the president's vote today, our slogan is in Uganda now. In Uganda now is what we're going to be preaching to our country. We're glad that this morning we picked forms for our president, Kyagulanyi Ssentamu Robert, who is definitely the man who we have trusted the people of Uganda to usher us into a new Uganda, which we're talking about. And we want the people of Uganda to join this because the last time you joined us, massively, they did all sorts of things, but we've come here today to continue this struggle and push it forward. This process has started, and you can see all of us are here excited to go on the front line to collect signatures, to go out there campaign, and to ensure that our president ultimately gets the victory that the people of Uganda have given him. But you know that it is a challenge. You know, the last time we picked forms like that now, and the 2 days later, after going through a lot of work to fill them, the Military Police raided our headquarters and stole those forms, stolen and all sorts of things. We hope they are not planning to do the same thing now. And also, I want to tell you that regardless of what they do, like Baba said, we are a motive on the move, and so nothing is going to stop us, nothing is going to delay us. The last thing they did, they took away our forms, and people are able to come in very, very quickly and give us new signatures, and we're able to nominate our candidate. Of course, I've been doing all sorts of things as you can see, but we are telling them that we are watching and following. So now, olunaku lwali basanyufu nti newankubadde ffe nga ebyo mutima tuli mukukungubaga olwamu naffe Marinos gwe tugenda kuba tusabira akawungezi ka leero, naye era tuli basanyufu nti protest vote tugitandise olunaku olwaleero nga tunona empapula zino zetugenda okukozesa okufuna signatures mu ggwanga lyonna okusobola okunominatinga president waffe ow'ekitiibwa kya Kyagulanyi Ssentamu Robert. Signature zino ze basabye fenga NUP tusobola n'ozifuna okufuna emirundi nga 1000 kubanga buli omu abadde yesunga abaagala tubaleetere forms zino era tujja balaga. Abamu tugenda zireeta mu lwatu ng'ensi eraba, awalala tugenda kukozesa Robert of Style okulaba nga forms zino zibatuukako kubanga tumanyi zonna singa tuzireeta bwe tutyo bayinza okukola kye bakola luli bwe baraidinga oba ne bwe balumbagana ekitebe kyaffe ne bazitwala ze twali tukungaanyiza ne batwala ssente engoye ze baasangayo za NUP n'ebirala byonna byonna era katusuubire ab'ebyokwerinda si enteekateeka gye balina era okuddamu okubba signature z'abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde. So buli omu bw'olaba signature form zino nga zikutuukako signinga as long as olaba w'erinnya waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform. So tusimbudde
protest vote etandikira wano oba akalulu okwekalakasa nga bwe tuze tubagamba si ka kinyumo wabula twagala kukyusa ensi yaffe tusobole okuleetawo Uganda empya kati gwe mulamwa gwe tuliko gwe tugenda nako okulonda okwa bonna. Webale nnyo. ebine tejara waffe etugenda osaba sente za campaign naye kalgereko nakulima. Only to emphasize that our experience with these processes is that we have always been disrupted by the security services and all associated groups. We want to assure the people of Uganda that we are prepared and that no disruption will derail us or stop us. That options surrender or fight to victory. And for us of NUP, we have chosen to fight to victory. And we encourage those that do not have the morale to gather all the morale and courage. Like my colleagues have mentioned, the train has set off and it will only stop when we have taken power and we are in seat to transform the lives of the people of Uganda. Bible gamba nti omuntu omulungi wakulembera abantu basanyuka naye omubi abantu bakaaba. Leero tuleese omuntu omulungi nga tumanyi bulungi nnyo nti akalulu agenda kawangula kuba Bible era Proverbs 18 egamba nti akalulu ke kaawula ab'amaanyi abeesimbyewo gwe tuleese w'amaanyi awo no mutulinde Katonda bomu katusabe kitaffe taata omulungi nani ligulu tuleeta president waffe mu ngalo zo leero tupiikinze empapula era tumanyi bulungi nnyo nti Katonda ogenda zitekako amaanyi go tukusaba Mukama Katonda wa nawe tuzikimye era tufune obuwanguzi. Twagala Uganda egenda okubeera na Uganda egenda okubeeramu enguudo enkole, Uganda egenda okubeeramu abasawo malwaliro, eddagala malwaliro, amasomero gabeeremu abasomesa era n'ebizimbe bizimbibwe. Kitanda wagenda okubeera human rights. Taata Mukama Katonda mulungi nanjye twagala Uganda egenda okubeera ne rule of law. Tukwebaza kubanga ekyo genda kikola ng'oyita mu president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamemba ba parliament bonna abagenda okulondebwa kubanga ffe tugenda okusinza mu nnamba. Ekitiibwa ndetendo bikujje mu Kristo Yesu. Amina. Okay, so maybe finally, finally, of course, many people out there have been asking, when is the National Unity Platform going to come and collect these forms for our presidential candidate? We are here today to do exactly that. My colleagues have said almost everything we really had to say. However, we want to appeal to, and very strongly appeal to security outfits out there, police, the military, UPDF, and all those different outfits. We know you might have a candidate of your liking, but give the people of Uganda a chance to determine who they want to lead them. Yeah. An election is a process. It does not happen on just the election date itself. No, it's an entire process, and this is part of the process. We are going out there to collect signatures. Our hope is that our people who are going to be collecting signatures will not be disrupted out there. Yeah. When campaigns do kick off, we hope that these security fellows, who sometimes become overzealous, will keep their calm to let everybody go out there and campaign and speak to the people, so that the people ultimately get to decide who they want to lead them. We hope there will be no killings, no abductions, no arrest and brutalizing of people simply because of a campaign. People have always said, are we committing to a peaceful election? That's what we did even the other time. Unfortunately, brutality was meted upon us. We hope that will not happen again. We are happy that the Electoral Commission has received us nicely here. Our hope is that there will be neutral arbiters, that there will be neutral referees, like a referee gets to be in a game. We know that some things, might be above the Electoral Commission. For example, when the military and so on mete out violence upon us, our hope is that the referee will blow a whistle and say, you have tackled your opponent badly. Our hope is that the Electoral Commission will not keep quiet, even when they're not the ones who command the military and so on. But as a referee, when you see your players being tackled badly, being beaten up and so on, you blow the whistle and say, hey, that's a bad tackle, this is wrong. That's what we expect of these neutral arbiters that we have subjected ourselves to. Otherwise, our hope is that the people of Uganda will participate in this process and come out to vote.
like never before in large numbers. When you stay at home and don't vote, za presidential candidate wamwe tutuno tuze olunaku olwaleero. Twagala okwebaza bannaffe aba electoral commission batwaniriza bulungi empapula ne bazituwa, era tubasaba nti mu kalulu ke tugendamu nga diifuli bwabeera babeere badiifuli abatalina ludda lwe bagwako. Diifuli bw'olabanga omuzannyo omu bamutemye ekkuuli oba bamutakulinza obubi ng'ofuuwa firimbi ng'ogamba nedda gwe kyokoze kikyamu. So yes, tumanyi nti aba electoral commission abakakiiko si be baduumira amagye naki, naye bw'olaba ab'amagye n'abala security nga bakola effujjo ku bantu b'obuvunaanyizibwako, fuuwa firimbi ogambe nti nedda kino kikyamu, kino nedda kikkirizibwa. Kitusuubira mu bannaffe aba electoral commission, katusuubire kye kijja okubeerawo. Akalulu tekabeera ka lunaku olwo lwennyini lwe tukasuula, ebeera process, era neeno eri part of process eyo. Katusuubire nti bannaffe bamukwata mundu ab'amagye jaati n'abalala okusookera ddala tebasumbuwa abantu baffe abagenda okujja eyo okunoonya emikono bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ate ne campaigns bwe zinaaba zitandise, katusuubire tebagezeeko kutulemesa nga bwe twabiraba mu kalulu akawedde. Abantu battibwa, bangi ne basibibwa, bangi ne bafuna ebisago. Katusuubire nti mujja kuleka bannayuganda basalewo, kubanga bannaffe bali n'omugezaako okulwanako bagamba nti b'amaanyi mu bantu. Kale abantu basalewo ani ow'amaanyi. Katusuubire tewajja kubeerawo fujjo likolebwa, akalulu kabeere ka mirembe, bannayuganda basalewo ani gwe baagala abakiikirira abakulembere. N'ekirala tusaba bannayuganda twetabe mu nteekateeka zino, tubasaba mutuwe emikono niye n'akaseera k'okulonda kalulu katuuka, banne muveeyo mulonde, tuveeyo tulonde. Bw'osigala ewaka n'ogamba nti yanze tebinkwata kuba akalulu kange tekalina mugaso, munnange oba tolonze oba olonze mu ngeri emu oba endala abalala bakulondera. Tusaba bannayuganda yonna gye tuli tuveeyo tulonde, tutabe mu process eno. Ffe nga bwe tugamba nti kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje, tojja kabanja nga tewakalonda. So tusaba ffenna tuveeyo twetabe mu nteekateeka zino. Kale mwebali. Yes, sir. My name is Hussein Samuel. Would you like to paint for us? You're the one. I will speak to you on phone. Call sometimes. Yes, sir. Paint for us the picture of the new Uganda. What is in the new Uganda? New Uganda. The SG talks a bit about that, but of course, in the coming days, we are going to unveil our manifestos. The new Uganda that we are talking about, first of all, in the previous campaign, our slogan was a new Uganda. For this particular campaign, we are saying a new Uganda now. It's more urgent than ever before. We want a new Uganda. What does a new Uganda look like? Where people go to public hospitals and they get treatment, they get attended to. Where our roads are in good shape because the money, the resources are available. Where our children go to these UPE public schools and they get quality education. A Uganda where young people who have been through school and all of that have opportunities available to them. A Uganda where all Ugandans are equal before and under the law. A Uganda where there are no human rights violations, where there is justice, where leaders are accountable to the people that they serve. That is the kind of Uganda that we are agitating for. And we are saying, we want that Uganda now. It is very urgent, extremely urgent, and that's the clarion call we are making. Tugamba nti akalulu ke tugendamu twagala Uganda empya kaakano kaakati. Akalulu akawedde slogan yaffe yali Uganda empya. Ne ku luno twayongeddeko Uganda empya kaakano kaakati. Uganda empya, the new Uganda now. Kubanga kiri agent tugamba nti nedda tutagala kaakano. Uganda empya efaanana eti eyo. Abantu bagenda maliro nga bali eddagala wali wabasawo okubajanjaba. Kyebutwala abaana baffe mu masomero abaana bafuna obuyigiriza obutegeerekeka ng'abantu fena ng'amateeka fena tutwala nga tuli abantu ng'akulembeze tuli accountable abantu atulonda obati naye gukulembeze n'omanya kakati oyo boss omuntu oyo n'okubeera accountable